So Bakadama, stop this nonsense. Bakadama, stop this nonsense immediately of saying free our king, free our king, free king pressure, free king pressure. I don't know you guys if you ever thought inti eno jemuli okubira embekulo they can trace you ne bakugulako emisango by the time noko wokomerawo mu ggwanga lya Uganda ne bakutuuza mu kayojiyoji w'ebigambo. I don't know oba ekintu ekyo mukirowoozaako nti musobola okuggulwako emisango, musobola okuvunaanwa nga mukomyewo mu ggwanga lya Uganda olw'okuvoola Kabaka. I don't know gye mwasomera, I don't know gye mwakulira, naye one thing I know for sure nti Kabaka tavoolwa. Kabaka tebamuyisaamu maaso, Kabaka tebamugeraagalanya na muntu yenna, Kabaka aweebwa ekitiibwa, Kabaka abeera wankizo nnyo mu ggwanga, oba wa ggwanga ki oba wa ggwanga ki. Naye ate mmwe ebyo byonna byonna temubitunula mwira mulwaga, temubimanyi mmwe muyina Kabaka owammwe gwe mwagala okutuuza ku Namulondo. Kiba kiragira ddala nti mwagala kulwanisa Namulondo oba mwagala kujja Kabaka ku Namulondo ye, ekintu ekigenda basuula mu bizibu. Tubawoninga nnyo ne tubagamba mulekere ngaawo okubuukirabuukira etokota. Don't just jump into fire nga totegedde. Don't jump into fire nga totegedde. Omuliro ogumu that you jump into gugenda naawe kukwokeramu nga gwolowooza gwokyo oyo yekka agutandise naye n'otamanya nti gusobola n'okwokya abo bonna abagwetoolodde. Yenze Shila Adita, pressure ku pressure yeetaaga ssaala zammwe, mumusabire nnyo yeetaaga ssaala zammwe kubanga omusango gwaliko. Omusango gwa pressure ku pressure guli ku ddaala ly'abantu abayeekera Namulondo, abaagala okuyeekera Namulondo lye ddaala ly'omusango gwa pressure. Ate abantu abavunaanyizibwa ku kukwatibwa kwa pressure yemmwe Bakadama, yemmwe abavunaanyizibwa ku kukwatibwa kw'omwana ono. Era ekintu kyonna ekimutuukako, for us we are looking at you, kubanga yemmwe bantu abatuula in the background ne mutandika okuwaga this kind of boys abakozesa social media ne mumugamba talk about this, why don't you talk about this, talk about Kabaka, talk about this one, talk about this one. Naye nga you don't know, you're pushing this person into hell, you're pushing this person to the end of his life or her life. Kyova olaba tubasaba baddiya ebintu nga bino mubikomye immediately, mukomye ebintu bino immediately, mulekerawo okupikaapika bannammwe. Omuntu omulagire avume Kabaka naye nga gwe wali okirabyewo okuvuma Kabaka, okuvumwa kwa Kabaka wali okulabyewa. Abakolera mu nsi ez'enjawulo naddala ezifugibwa bakabaka ebintu bino mubiraba nti just n'okuzanyisa obuvazanyisa ekifaananyi kya Kabaka kikussa. Okwogera ku Kabaka ekintu kyonna ekibi kisobola okukussa. Kati wano we neebuuliza obuvumu mu bujjawa nga mmwe ne mutandika okuvuma Kabaka n'abantu be abamwetoolodde, okuvuma Namulondo ya Kabaka n'okugirengeza. Immwe amaanyi ago mugajjawa, temuliimu kutya, temulumirirwako famirizi zammwe bazadde bammwe n'ogamba bannanga bwe ndikeera ku makya abambowa ne bannona wano ewaffe kyekigenda okuddako. Ate biyinza obutakoma ku gwe wekka, wabula ne bitwaliramu n'olulyo olwo ebintu by'edda eby'obwakabaka ng'obwo. Bw'oyeekera obwakabaka bakutta, teekako n'omusaayi gwo gwonna ne bloodline yo yonna. Awo nno bwe tubasabira ebintu nga bino eno ebirimu okuvoola obwakabaka, simanyi okukola bino, okulengeza obwakabaka, ebintu ebyo mu byesonyiwe, musigale mu kwevumanga mmwe mwekka abantu, mwevume mwefiireko. Naye nga abantu ng'abo naddala ab'olulyo olulangira mubavuddeko. Ebyo byatuuse ku pressure bitono, naye nga one thing for sure I know nti namwe gye munaakoma okukola ebintu ebyo nti free our king, free our king, you will be answerable immediately. You come back abakubuuze ani yakugamba nti ono ye Kabakawo. So badiya mubeere beegendereza nnyo, temumala gasamwasamwa na bigambo, temumala gabuukirabuukira bintu, mugenda kufuna obuzibu.
Kansuubira nti one word for a wise is always enough. Yenze Shila Adeta.